abatana kyakukola Mukama, eri abatana kakulya, eri abalwadde abali ku bitanda. Goloka mwanyiraze mukyala Bunyejesu, golokoka. Oluyimba luno lugambe nze ndi mu maaso go, ekitegeeza tolina mwana wa muntu ajja kukuyamba, naye Katonda atakyukakyusa. Goloka mwanyiraze mukyala Kisakye babirye, goloka musumba munnange. Ekiro kiyise, ekiro eky'okufuluuta kiyise, ekiro eky'okwerika kiyise. Golokoka. O Taata omuyinza w'ebintu byonna, nkwebaza kubanga eno enkya Mukama waffe Yesu yagyogerera nti amaaso ne gatalabanga, amatu ne gatawuliranga, obiteeseteese. Kwegeridde ekyayolwala Mukama, jangu werage eri abantu bo, jangu otaasa abantu bo, jangu onunula abantu bo, jangu olokola abantu bo. Omukono gwo guli gwogera mu Isaaya ogutayimpa wadde Mukama. Taata mu linnya lya Mukama waffe Yesu, gusisinkana omukazi oyo, gusisinkana omusajja oyo, gusisinkana omwana oyo. Ekyamagero kyabo Mukama kyakya ya leero. Kwegeridde mu linnya lya Yesu gwe yaliwo, aliwo era agenda okubaawo. Ebyandikwa bigamba kyova olabisibwa omalewo emirimu gy'omulaba Setaani. Buli ekyakwata, buli ekyakwesibako, goloka. Gwe weebaka n'ekyo kyotikineebaka. Goloka. Okyeyambule, okyejjeko. Mukazi wange Jessica n'abaana mwenna mugolokoke. Bannakasaayi mugolokoke. Abeekalajjaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu, waliwo omukono gwa Mukama ogw'amaanyi okuvuddayo okulwana n'ebyo ebadde birwana naawe, okuwakana n'ebyo ebadde biwakana naawe. Golokoka, wazzeemu amaanyi. Goloka, wazzeemu amaanyi. Waliwo ekisa ekimala, waliwo amaanyi agamala, amaanyi agazuukiza Laazaalo weegali olwaleero okomyawo bizinensi yo, amaanyi agazuukiza omwana wa Yayiro yenkyena y'olwaleero. Bayibuli eyogera mu kigambo kya Katonda ti Katonda waffe jjo leero ababumu emirembe gyonna, takyukakyuka. Kyeyolwaleero waliwo amaanyi agayita, waliwo ekisa kya Katonda ekiyita, waliwo omukono gwa Mukama ogwagamba Musa agambe Farawo akute. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, buli ekyakwesibako, buli ekyakwezingako, obwavu obujja bulondoola, amabanja agakwesinzeeko, waliwo amaanyi ga Katonda. Oyo ayita ebitaliiwo ne bibaawo, bwaggulawo tiwaba n'omwaggalawo. Oli wa nsonga, toliiwo kubeera bubeezi, kubanga mu lubereberye agamba tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe era mu ngeri yaffe mu watonderwa. Oli ngeri ya Katonda era oli kifaananyi kya Katonda. Katonda tikiba kitiibwa nedda. Katonda buba bukozi. Katonda akufuula Katonda obeeko kyotonda nga tonnagolokoka. Manya nga tonnafuluma okugenda okukola, osanga osula ku mulimu. Goloka ekyayo olwaleero, oyogere n'emirimu gyo, oyogere n'ekyo kyogenda okukola. Lema gamba tibisoboka. Bayibuli eyogera mu kigambo kye nti buli muntu anaalyanga ebibala by'olulimi lwe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nangirira abalwadde okuwona, nangirira abasibiddwa okusumululwa, nangirira abakozimbi okuzzibwamu amaanyi, nangirira abalina amabanja. Ye Katonda asasula, ayita ebitaliwo ne bibaawo, eyayimiriza omuyaga lockdown egenda. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ekyo ky'obadde olabanga kyakusiba, ye Katonda nono Petero mukomera, ye Katonda ajja Paulo ne Sila mukomera, eyataasa Yusufu waali akusumulule, waali akutaase, waali akuyambe, waali gwe golokoka. Yangirira mu linnya lya Yesu, ogambe Mukama wange Yesu, nange leero ntaasa, mugambe ntaasa, onsumuleko ebyakwata amagenda gange. Mugambe ekyo ky'oba omugamba, ekyakwata ennyumba yo, ekyakwata embaga yo, ekyakwata ebyenfuna, olwala mu linnya lya Yesu. Bayibuli eyogera mu kigambo kye nti lagula omwana w'omuntu yogera ku
obakye kibadde kikwezinzeeko osanga walose ebirooto ekiro osanga olina ekirwadde kikumazeeko ebbanga ddene Yesu Omunazaalesi n'agenda ku kidiba ekyeserwa n'asiŋŋaana omuntu nga yakabala myaka 38 abonaabonerawo akusanga wobadde obonaabonera mukyala Munyenyezi golokoka wekwateko Babuli ega nti onookwatanga ku mulwadde naye anaawonanga olina emikono wekwateko weeyogereko gamba ekirwadde kiro ekiri mu musaayi gwange ekiri mu magumba gange ekiri mu mubiri gwange kigambe nta mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nawe omulwadde omulala ndabye Katonda ng'agenda mu ddwaliro Mulago mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wiiki ewedde nali mu woodi y'abaana mu mwana mugimu waliwo memba wange yatwalayo omwana era kati ompulira ndabye Mukama ng'ataasa, ndabye Mukama ng'asumulula, ndabye Mukama ng'asumulula ebinywa ebadde byekutte. Yeebazibwe kubanga wagenda okuva e Kasaayi nga buli muntu aga nti tulinde kuziika, naye ndabye Mukama yazzeeyo mu maka mu kitiibwa ekingi. Yeebazibwe, ye Katonda akola atabuuzibwa Katonda. Babuli ega nti addiramu 10,000 ez'abaana b'abantu, akuddiramu ekyayo olwaleero. Ebyandikwa bigamba omutume Pawulo yayogera tinkulese kuleete omalirize ebyasigalira. Mukyala Munyenyezi ekyo kiwulidde, wandibadde wafadda, tolina nsonga lwaki okyaliwo leero, naye abadde Mukama ayuze ennyanja ise nayita wakalu n'agirira ennyanja egyo badde olaba, embeera egyo badde olaba. Yeebazibwe eyawonya mukazi wange obulwadde, ensi yonna ng'emaze okutuuma. Mulabyeko Mukama nwankubadde engalo yagenda naye mulamu. Yeebazibwe yakinkolera nga sina sente zensasula. Katonda n'antaasa butaasa. Omusawo naye kati ali ku leediyo eno yandabanga n'ampulira n'ategeera n'agamba ezo nzikusonyiye, twala mukazi wo. Katonda akola ebyamagero. Waliwo ekyamagero kyo, waliwo ekyamagero ekyenkya y'olwaleero. Golokoka kubanga ekiro kiyise, obudde bukedde, ekiro ky'amaziga, ekiro ky'ekirwadde ekyo, ekiro ky'okugaanibwa, ekiro ky'okwerabirwa. Abaana bange mwenna mumpulire, abali mu Buwarabu mumpulire, eno yenkya Katonda mulabyeko, basaba ne banyabo mulabyeko. Nagenda e Kasaayi nga kibira, olwaleero tekikyali kibira. Ab'e Kasaayi munjulira, ab'e Kasaayi mulaba. Bayibuli egamba ye Katonda ayita ebitaliiwo ne bibaawo. Wakati mu lockdown ndabye Katonda ng'aleeta ettoffaali ng'azimba ekkanisa yaffe. Wakati mu lockdown yeno, wakati abantu nga bagatte tulina omukono gwa Mukama gubaddewo n'agirira enkya y'olwaleero. Waliwo ekijja, waliwo ekikyo kubanga Bayibuli egamba nti yogerera waggulu tota. Era agamba abajjukiza ba Mukama tetumuganyanga kuwumula, tetumuganyanga kusirika okutuusa ng'afudde Yerusaalemu ettendo. Ekyo ky'obadde olaba ekyo, kiseera kijja, eno eyinza okubanga yenkya yakyo, kubanga Yesu n'agamba nti ekimala. Najja omusajja oli ku kidiba n'amugamba nti golokoka weetikka ekitanda kyo odde mu nnyumba yo. Yeebazibwe, golokoka mu lockdown, mu bigambo bye bakugambye mu bulwadde ogwo golokoka weekakabe wezzeemu amaanyi. Ye Katonda ayita ebitano ne baawo. Yesu agamba nti atuma ekigambo kye nekikuwonya. Yayingira mu nnyumba ya Peetero n'alaba nnyazaala Peetero ng'alwadde omusujja. Bwe yamukwatako, waliwo omukono gwa Mukama ogutayimpadde gukukwateko. Ekirwadde ekyo kikute, ebbanja
ebyakugira ebiva ku kika eby'obuzaaliranwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Obwavu obujja bulondoola abaafuuwa eddogo, abaakutega eddogo, oli akukwasa ebintu, oli akuliisa ebintu. Yatwala engoye zo, yatwala ebifaananyi byo, yatwala engatto zo, mbwaloga. Kyava ayogera bw'ati, teri kyakulwanyisa kye baliweesa okwolekera ne kiraba omukisa. Buli kyakulwanyisa ky'omulabe ngambye kikute enkya y'olwaleero. Yesu Omunazaalesi Omuyudaaya n'agamba, amaaso be gatalabanga, amatu be gatawuliranga, by'ogenda okulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nangirira ekisa, waliwo amaanyi agazze. Katonda affe takyuka naye akyusa, takyuka naye akyusa. Eyajjukira abaana ba Isirayiri ye Katonda akujjukira. Enkyeno Bibuli egaana abagira n'agamba Musa, ndabye okubonaabona kw'abantu bange n'amaziga gaabwe gatuuse gye ndi, nange nzise mbawonye. Yeebazibwe omuwonya waali awo, omuwonya si musawo, omuwonya si oyo gw'obadde olaba. Katonda atalabika n'amaaso g'ettaka waali awo. Bw'omukkiriza enkya y'olwaleero ogenda kulaba by'otalabanga mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njala kwebaza Yesu kubanga ompadde eddakiika zino ez'ensonga ez'ekigendererwa ze ngenda okumala kumukosawo wano mu puroguramu eno. Mukama abampera omukisa. Amanya gange Sserwadda William Kasaayi. Njala kwebaza Mukama nange okunteeka mu studio si buyivu bannange, si sente bakadde bange. Yabazibwe eyanzijja mu nnyumba y'Eriyazaali eri ebukunja. Baganda bange, kino kyewuunyo, kino kyewuunyo, kino kyewuunyo. Katonda akumpeera ekyewuunyo ng'abantu bandabira ku TV, abantu bampulira ku leediyo. Yeebazibwe akuba ekkuba eritabaddeewo, agulawo niwatabaggalawo. Mulabyeko bassebo ne bannyabo. Saagala kumwogera bwogerezi, naye ndabye Katonda nga nteeka mu bifo. Ndabye Katonda nga ggula enzigi akugulire. Kampite mu bwangu nsanyuse okubawuliza enkya y'olwaleero. Njala kwebaza Mukama olw'abasumba bakadde bange baasoosewo. Yeebazibwe omusumba asabye Saala nempulira ddala ng'akuba mutima gwange. Ono omusumba asembyeyo omutaawe agambye nti oli wa nsonga, toliwo kubeerawo bubeezi. Oli wa kigendererwa. Katonda akulesewo olw'ekigendererwa. Pawulo kyava agamba temuseewo tirema kwezoozazoza naye kubanga nkulese kuleete. Akulese wano e Uganda mu lockdown yeno. Mukama n'awugula bannyabo ne bassebo. Twandizeewo bannayuganda nga n'amalwero gaffe mugalaba bwe gafaanana, ne ssente bwavu mu bulaba, naye waliwo Katonda atuwa amaanyi, atujja ku lubungo n'atuuza n'abalangira, atujja mu nfuufu n'atuuza ne bakabaka. Enkya y'olwaleero bino by'ebigambo ebimpeereddwa Jessica Sserwadda. Golokosa abaana bange mwenna abali emitala w'amawanga. Bino by'ebigambo ebimpeereddwa. Newankubadde ng'oli akugamba ekigambo, newankubadde oli akukola ekintu, newankubadde akikuliisa buliisa, ekigambo kya Katonda nyondo, ekigambo kya Katonda muliro, ekigambo kya Katonda kitala. Kyawula ennyingo n'obusomyo, kigenda kwawula mu mbeera eyo. Mwobadde obonaabonera, mwobadde okaabira. Yeebazibwe nange mu kibuga nimbeera n'ennyumba. Yeebazibwe eyava ebukunja nga nina kikapu kya mukeeka, neewuunya nange nga bampita taata pasita. Yoswa, ekitabo kya Yoswa essuula 6 olunya olusooka. Nawe ebigambo bitono kubanga obudde bumpi.
nze ndi wa wano njala kwebaza omusumba nange mambe yanesigisa nangama nti mukasera nga kano jangu oyogere byabuwa webazibwe mukama kulakulanye musajja gwe Katonda agaziye Soroti FM n'abakozi bonna abantu batunulire emyaka egitawera na 10 radio mukaaga bananga tutasiza namulabanga atujja ku Bativale ngatuwa eka 8 eri ye Katonda ata akube kuberi tabaddeo ayite bitaliwo ni bibaawo totya Yoswa esura mukaaga olunyiriri olusoka Yoswa esura mukaaga olunyiriri olusoka era Yeriko ulira Yeriko kifule ekintu kyonna era Yeriko kyali kigalidwawo ddala vamu kugalirwa naye ddala kulwa abaana ba Isirayiri tewali afuluma newankubadde ayingira olwokubiri Mukama n'agamba Yoswa tekawo erinnya lyawo Yoswa mujewo simbawo erinnya lyo nti laba okirabye laba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi kansabe tojjaako wama tekawo nyiriri ezo 2 zokka koba makinga taata omuyinza w'ebintu byonna akwebaza waliwo Yeriko ezibadde nzigale mabanja bwavu kuganibwa kwerabirwa kiswalo bwinike bivume Mukama eno yecha nga bwagamba Yoswa bwagamba omukazi oyo mukyabunyenyeza omulwadde newankubadde nga tokyanazi kutwala mu ddwaliro newankubadde wasuze enjala newankubadde abantu emikwano gikuweddeko omanyi bw'obeera mu mbeera kwotegerera mikwano gyo tebajja watali newulira Yeriko kyali kigaliddwawo ddala ate kulwa abantu abamu kugwa wekka omuganda aga nti oluma munno gwe tulikugaana kwebaka eri abasuze enjala Yeriko muggale eri abalwadde Yeriko muggale ate eri abalamu abatambula n'omugamba nti obulwadde buno buvirus butanagamba nti siasa byabufuzi saagala kubiyingiramu ne bannange banyabo ne bassebo yebaziwe ekitewa Mukama afu Yesu atutwalanga abawangulwa n'atumanyisa evvumbe ly'okumutegeera Yeriko kyali kigaliddwawo ddala kikyekyagalirwa ddala byanfuna otuuka ku omulimu ne gukukola wawola sente z'abandi ziggwawo olaba Yeriko muggale waganibwa watuuka okufumbirwa mukazi mwana wange wulira ebiseera byokufumbirwa byatuuka naye buli musajja gwe takulaba alaba musajja munne mugwe watuuka ebiro by'okuwasa mwana wange wulira omulenzi buli mukazi gwogamba kakuba kagogo Yeriko muggale bannakasaayi mumpulire Yeriko kyali kigaliddwawo ddala ovumwa buvumwa ojeregwa obujeregwa buli akulaba yasooza wafuuka mboozi ya bonna totya Yeriko ekibadde kigaliddwawo kulwa abaana sagambye kulwa abantu ekyo kinsanyusiza kulwa abaana Masaka yekezeka kulwa abaana ba Isirayiri tagambye nti kulwa abantu ba Isirayiri naye kulwa abaana mwana gw'osanga batwala sente ku ssomero ne bagamba ddayo eka fiizi tebamusa Yeriko kigale ebyenjigiriza abantu balabye omwaka guno ne bagwogera mu Luganda mbudeddiya si kyekyo newankubadde waliwo ekigale newankubadde tonazimba wulira newankubadde tonevuga mpulira newankubadde tonawasa wulira newankubadde tonafumbirwa wulira newankubadde okyali mu bbanja wulira liyinza okuba ebbanja naye nga n'okuwola teryakuwa Yeriko kigale kulwa abaana ba Isirayiri tewali afuluma mu kika kyammwe tuwali yeyongerako
olukumi lumala kugwawo omutwalo gumala kugwawo nofuna omulala kigale ekyobugagga gwa kijjaka omutima wasigala kubeera obubeezi nedda Katonda atakyuka akyusa weyalaba Yeriko nga nzigale nga amaze okuyita Yoswa nga Musa amaze okuvaawo namugamba gwe oli kulembera abantu bano okubatwala mu nsi gye nasuubiriza bajjajja baabwe okugirya ensi ey'e Kanani ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki n'ekikiro batuuka ku Yeriko mu kkuba lye bagendamu nga waggale njala kwebaza Katonda newankubadde nga amasinzizo teganaggulwawo Katonda alina ensonga ye mutandisi ate ye mumaliriza ekkanisa yonzigule kati ompulira Bayibuli egamba Pawulo yatugamba temumanyi nga mu muli yeekaalu ya Katonda nga Katonda atula mu mmwe gali masinzizo olunaku lwe galiggulwawo si mwana wa muntu si mwana wa muntu alaba ekyaggalirwa olwokubiri Mukama n'agamba Serwadda teekawo erinnya lyo wano awali Yoswa liteekawo okwegayiridde wama mukazi gwe teekawo gwe omulwadde gwali mu mbeera teekawo gwogoba banja teekawo n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo waliwo Katonda kyateeka mu mukono gwo ekyayo olwaleero yeebazibwe mbadde ndi wano nga tuzze wano ku ssaawa nga 4 naye ndaba ebbaasa gye mbadde sirowooza ye Katonda ayita ebitaliwo ne bibaawo obanga Katonda ankoledde ekiro ky'olwaleero ate gwe obadde ki Katonda yakutte ku muntu e Bulaaya nze mpulira buulizi ama Mukama akuwa omukisa sigamye nti Mukama akuddizeewo naye afukirire akwongere yongere kubanga kino kyokoze totegedde wonzije njala kwebaza n'omusumba Katonda gwe yafudde omuteresi waffe omulala yandibyezizza kubanga twandibuuzizaani naye yeebazibwe naawe ssebo akikoze Mukama akuwa amaanyi wulira Mukama n'agamba agenda kugamba omulwadde Mukama n'agamba Yesu n'agenda ku kidiba ky'essolwa Yokaana sura 5 n'asiŋŋaanako omuntu emyaka 15 ng'abonaabonerawo Bayibuli egamba nti malayika yakkanga n'ebimbisa amazzi tojjaawo olunyiri lwaffe eno mpitira buyitizi n'abimbisa amazzi eyasookanga okugwamu ng'awona ekirwadde kye ono myaka 38 tewali ayamba ekifo kyakusiira taliko kika taliko ddiini taliko ggwanga ali awo yaziŋŋamirawo buli lwe yakakabanga agwa mu mazzi maama nga waliwo abamusooseeyo Yesu najja n'agirira enkya y'olwaleero ajje ku mulimu gwo n'agirira enkya y'olwaleero ajje mu maka go n'agirira enkya y'olwaleero ku katanda kuwe basawo awali ekirwadde ekyo bassebo ne bannyabo saagala kweyogerako naye ndabye Katonda olunaku olumu nali nva ku Kanani omuntu nankubira essimu naŋŋamba musumba maama mulwadde jangu omukwateko ekyomukisa omulungi nengenda n'eccupa y'amafuta ali Kasaayi mukazi gw'ompulira bwe natuuka wali nentunuulira abamwetoolodde abantu abalungi abagogofu abagagga kwegamba we bandaba ne batunula yeetaaga ku kasente ne batunula omuntu atalina mirimu ne mbagamba abanyabo ne bassebo ebitayinzika eri abantu b'enzika eri Katonda munzikirize njogereko n'omulwadde ama omulwadde owulira n'agamba kiki navudde ku bodaboda nemenyeko okugulu eggumba lyakutuseemu era abaana baleese ekyuma kiikyo enkya bagenda kukinteekamu nempulira emboozi
Katonda ono bannange nateeka mu office nengamba kubanga ono yali mukazi myaka ndooza 7 nimugamba muwala we nemugamba nti maama nzikiririzaamu tusabire omulwadde ono nantunuulira nansitula okuva Kagere nantuusa Kaviiri nanzizaayo wansi nansitula nemugamba nti maama nkwegayiridde kola kyenkugambye omuganda aga nti asiika obulamu tassa mukono mwazze wano mu ddwaliro omanya otya nga Katonda kino kyagenda okukola namala gakkiriza nenteeka amafuta mu ngalo ze nensaba nemugamba njagala oyise omukono mpolampola okwata awali ebbwa eggumba we lyamenyese yamenyekera eno waggulu kubanga nga nze omusajja siyinza kukwata ku mukazi nga n'abaana be balaba waliwo abasajja abakulu abansinga n'embuto bali awo abaana abawala bonna baggwayo ku lwa maama waabwe nemugamba teeka amafuta omusigeko oyogere ebigambo byenkugamba gamba mu linnya lya Yesu obanga ensi erina sipeya Mukama leeta eggumba lya maama Mukama leeta sipeya nangirira eggumba epya weebale Mukama kubanga okikoze nenfuluma nentambula nengenda baali balowooza ebigambo bingi ebyo bye nalina Mukama abaana akola tiyetaaga bigambo bingi nze nimbalekaawo bateesa ku kyuma kyabwe wulira ekiro nga beebase malayika w'Omukama n'ava awatali najjawo eggumba eryalimenyese n'ateekawo eggumba omukazi ali Kasaayi mukazi mukulu era njogera naye awulira n'ab'e Kasaayi bamumanyi najja bagenda okukera ku makya oyo musawo abayunzi b'amagumba kubanga sente bali abaana baali balina n'ekyuma bakigulirawo awo bamuteekemu ekyuma wuli okukera ku makya nga alina eggumba pya Yeriko kyali kigaliddwawo ddala ku lw'abaana ba Isirayiri tewali afuluma newankubadde ayingira taseetuka mu kifo ekyo tiweyongerako watandika okugula poloti ezizimba zibuze Yeriko kigale wanoonya kapito akugwako nga n'ekyokukola tonnakifuna Yeriko mugale tolina wootandikira wafuna sente za looni obadde mu akedi ziwaddewo kati akedi bagenza okugigula nga kapito yaggwawo Yeriko mugale neewulira olwokubiri Mukama n'agamba Serwadda teekawo erinnya lyo n'agambye dda teekawo erinnya lyo emirimu mizibuzibu abaana bewazaala bazibuzibu munange byenfuna bizibuzibu obulamu buzito wulira Mukama n'agamba nangirira abeeko kyagamba enkya y'olwaleero gwabadde mu mbeera gwabadde alekeddwa gwabadde yeerabiddwa gwabadde asekererwa gwatalina kyakkola gwatalina gy'olaga buli muntu avuma wasuze enjala oli mulwadde tolina kapito osuzibwa Mukama n'agamba nti laba nangirira obeeko ky'olaba kyenavudde ga nti zukuka Bannakasaayi wulira mama nambi mpulira zukuka Mukama akugamba nti laba nkikuwadde mu mukono gwo Mukama akikuwadde ekyo ekigale buli muntu agamba ani ayinza okisobola buli muntu agamba ani ayinza okutuukaawo Mukama kyakuwa ekitakufaanana ekyo Mukama kyakuwa ekyayolwaliro wulira agamba kikuwadde mu mukono gwo ne kabaka waamu wulira ne kabaka waamu kiriko bannyini kyo takuwa kitaliiko bannyini kyo ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi Yesu n'agamba omusajja ali ku kidiba oyagala okuba omulamu Yesu n'ayogera Mukama n'agamba Yoswa ono asinga n'omuntu n'amubuuza oyagala okuba omulamu n'amugamba ssebo nze sirina nsuula nze wentuukira wano nga waliwo ansoose abakusoose bajjeeko amaaso abakusooka baveeko Katonda ekikyakireese enkya y'olwaleero nangirira obujulizi
nagira obewo obujulizi ku lw'ennyumba yo. Yesu yagamba amaaso be gatalabanga, amatu ge gatawuliranga, musumani musibe ndi mukomera. Yeriko kigale ajja Petero mukomera n'anyenya emisingi. Buli ekyakuteeka mukomera ye Yesu anyenya emisingi, anyenya emisingi gye komera. Ajja Danieli mu kinnya ky'empologoma n'amugjayo mu mpologoma nga bazulumisiza enjala, nga bamusuddeyo. Osanga bakwerabira yolina kaki, bakwerabira enkya y'olwaleero. Ebyandikwa biga nti Katonda najjukira Laakeri. Yebazibwe, yebazibwe alabye amaziga go, yebazibwe agambye raba nkikuwadde mu mukono gwo Yeriko ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi. Olwokusatu era muli kyetooloola ekibuga, abalwanyi mwenna kwenkoma nga mukyetooloola omulundi gumu bw'onookolanga bw'otyo emirundi ennaku 6. Wiiki eno mpulira oyagala okubaako ky'otutte. Katonda titumugulirira nebeerako maaso ga Mukama. Yeriko ki gwe baggala? Yeriko ki gwe baggala? Mbeera ki mwobadde oyita weemulugunya? Wulira, okwemulugunya kwalemesa abaana ba Isirayiri okutuuka mu nsi ensuubize. Tuwemulugunya, Mukama agenkikuwadde. Wulira, Mukama n'agamba Yoswa nti laba nkikuwadde mu mukono gwo ne kabaka waamu n'abazira ab'amaanyi. Gwe bakiwa talina nno na muggo Yoswa. Gwe Katonda bw'akuwa ekintu teweetaaga kwerwanirira. Leka Katonda akulwanira olutalo. Yalwanira kabaka Yekosafaati n'amugamba totya, gwe yimirira buyimirizi onalaba obulokozi bwa Mukama. Ye Katonda atugamba amasinzizo galinga agaggaliddwawo ddala ku lw'amakanisa. Agambye laba ayita ebitaliwo ne bibaawo. Katonda yabuza kabaka otulo, n'amubuza otulo olwa Danieli ng'ali mu kinnya. Ye Katonda agenda okubuza abantu otulo, agenda kubabuzaako emirembe kubanga balina ebibyo. Bw'agamba nti kikuwadde, agambye nti golokoka onakyetooloola ekibuga, abalwanyi mwenna mukyetooloole. Wulira, Bayibuli egamba mu kyamateeka nti awo lunaatuuka nga bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi ya Mukama Katonda n'okukola n'okola. Kyenavudde ga nti va mu tulo, waliwo ebibi ebiyita, va mu tulo. Musajja gw'opangisa bupangisa, bakusuza busuza. Golokoka, va mu tulo, ekiro kiyise. Mukama aliko byakugabula, Mukama abireeta. Ayogera mu Isaaya 6, golokoka yaka kubanga omusana gwo gutuuse n'ekitiibwa kya Mukama kigenda kuviirayo. Golokoka. Bannayuganda twajjeko okukaaba ng'abaana abato. Obadde ki? Bamubuuza obadde ki? Yogera, twogere, kubanga Yesu yayogera ebigambo bino mu Matayo essula 11:28. Kale mujje gye ndi bannayuganda, baweereza bannange, basaba ne bannyabo. Omusajja Yesu ayita tannatulagirako kugenda ku makubo kulangirira obwerere bwaffe tulinga abeekalakasa. Yesu agambye mujje gye ndi abakooye era abazitoowereddwa. Tetuyi Katonda tayinza kubanga yateekawo amasinzizo ate ni gaggalwa. Waliwo Katonda kyakola, atereza ekkanisa. Katonda atereza ekkanisa, tayagala tugiyingiremu nga bwe twavaamu ate tubeere bwe tutyo. Leka yeeyerere, leka yeeterereze. Kyavudde agamba Yoswa, newankubadde nga nze nakuyita neŋŋamba nti nga bwe mbadde ntambula ne Musa bwentyo bwe ngenda okutambula naawe otuuse abantu bano mu nsi ensuubize. Laba baba batambula mu lugendo Yeriko ne bamusanga nga aliko bannyini ye muggale. Katonda akuwa ekiriko bannyini kyo kiggale.
ne Katonda bwabanga akuwadde tobuuza nti ntya bano bakyetoola bwetolozi wona osoma wansi olunaku olw'omusanvu n'abagamba nti kati mukwate amakondeere musitwe esaanuuko mukulembere bakabona bonna bagikulembere abantu bonna baveeko emabega nga baleekaana buleekaanyi yerikagwe yerikagwe yeriko n'agwa n'agwira banyiniye bano ne bayingira ogenda kuyingira nagira wabewo woyingira nagira wabewo wowonera laba omukono gwa Mukama gugwo oguwonya waliwo amaanyi ga Katonda gago agakutaasa omutaasa atuuse omununuzi yazedda akununule kubanga alabidde ddala okubonabona n'amazzi gago gatuuse gyali agambye nzise kubawonya ake awonye eggwanga lyaffe ake awonye ebyenfuna byaffe ake atuwonya mu byobufuzi omuyaga gw'ebyobufuzi gutandise basaba ne banyabo ye Katonda agenda okuyimiriza omuyaga ye Katonda atulwanira entalo ye Katonda atutaasa omutaasa wuyo akutaase mu mbeera eyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu atana ekikwadde mu mukono gwo golokoka okitwale kubanga akitadde mu mukono gwo nangirira ekisa kya Katonda nangira okubeerawo kwa Katonda yeriko mukyuse byanfuna abaana oli mugumba mukazi gwe olubuto balugala Bayibuli egamba nti Katonda najjira Saala enkya y'olwaleero mukyala Bunyenyezi waliwo amaanyi gago gakwata ebibadde bivunze eyakyusa olubuto lwa Saala y'omu yoyo ajja omusajja ku kidiba oba yali musajja oba mukazi n'amugamba nti goloka weetika ekitanda oddeyo mu nnyumba yo n'agirira enkya y'olwaleero odda ku mirimu gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Katonda akugabirire, Katonda akuwa omukisa. Mpulidde omusumange ng'agamba nti ye Katonda eyagamba nti laba nkufudde mukisa, laba akufuula ebibaddewo. Petero ne Yokaana ne bayingira mu yeekaalu ku ssaawa ey'omwenda nga bagenze kusaba, ne basanga omuntu ku yeekaalu ku luggi lulungi naye kuliko omulema, tasobola kwewalula kuyingira mu yeekaalu kubanga ali ku luggi lulungi. Asabiriza buli gwalaba, basebo mumpeyo kasente. Bwe yalaba Yokaana ne Petero n'ategeera nga bwolaba ennyambala y'abakadde baffe ababuulizi abasumba bonna amajoowo, n'alaba nga bano bwe balina kasente, n'abagamba basebo banange ndi ku luggi lulungi, mwe mulina amagulu agatambula mumpe kasente. Petero ne Yokaana ne bamutunuulira, laba amaaso ga Mukama ebyomirembe gatambula wano na wali, ne yeeraga bwali ow'amaanyi, agenda kweraga bwali ow'amaanyi ku lw'ennyumba yo, ku lw'obulamu bwo, ku lw'amaka go, ku lw'emirimu gyo mu linnya lya Yesu. Wulira, n'amugamba nti tutunuulire, n'abatunuulira n'agamba nti kawedde, era kaali kawedde era kaali kawedde. Wulira, ne bamubikira feeza ne zaabu tetulina, naye tulina kye tulina kyo. Wulira, tulina kye tulina kyo. Ndowooza omutima gwali gumwenyise, n'agamba nze nsaba kasente, ate kati bagambe tebalina, ate bamalira obudde. N'amugamba nti kye tulina kye tukuwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu, golokoka otambule. Ne bamukwata ku mukono, amangu ago, ekyamagero bakiyita amangu ago, amangu ago Yeriko bamutadde mu mikono gyo, obukongovule ne buddamu amaanyi, n'ayingira mu yeekaalu ng'agenda abuuka kuba tatambulangako, ateekwa kubuuka nga nkazalujja. Abantu bonna ne bamulaba, abaakulaba ng'osula njala, abaakulaba ng'oyambala enziina, abaakulaba ng'osabiriza, be bagenda okulaba kubanga agambye nti laba nkikuwadde mu mukono gwo. Taata omuyinza w'ebintu byonna, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ku lw'omukazi oyo, ku lw'omusajja oyo abadde abonaabona
oyo abadde alekeddwa, oyo akola emirimu egitafuna. Taata abagumba bali mu nyumba, yatandika ennyumba byaganirawo, yesibirawo materiyo zabula. Eno yenca nga bwogambyeyo santi kikuwadde, taata oleete materiyo. Amakanisa gonna agali mu bupangisa, musumba gwe no wandigolokose, bakikuwadde. Tekyetaaga mukufuba, kyetaaga kuwulira n'oteeka mu nkola. Mukama aleete materiyo olw'ekkanisa eyo, n'agirira ekisa kya Katonda, atuma ekigambo kye nekikuwonya. Mu linnya la Mukama waffe Yesu waliwo okuwona okuyita, waliwo okuwona okuyita enkya y'olwaleero, waliwo okuwona kuyita kutuuse. Abalwadde abali mu mwana mugimu mumpulire, kano ke kaseera omwana oyo akwatibweko asumululwe. Abali mu kansa, mwanyinaze gwe baŋŋambye ali saidi z'Emmengo Kisenyi, walwala kansa bakugobye ne mu ddwaliro, wulira abasawo nga balemeddwa, bakakensa nga balemeddwa. Katonda tannakulemwa era nangira ekigambo ky'okuwonako kansa afe mu linnya la Mukama waffe Yesu. Ekirwadde kikute mu linnya la Mukama waffe Yesu. Yesu werage, kubanga bw'ayogera yajja okunoonya n'okulokola ekibadde kibuze. Gwagambyeyo santi laba ekibadde kikweraliikiriza Yeriko nkikuwadde, n'agirira obulamu, n'agirira emirembe, n'agirira essanyu. Wiiki eno Katonda aleeta oluyimba lweyimbisa abaana ba Isirayiri nga bava mu nsi y'Emisiri. Mukama akweyo oluyimba ng'embeera eyo oginoonya tokyagiraba, yatoba ojagazaaki oginoonyako ki? Nga Katonda akoze omulimu gwe, kubanga ayogera mu Isaaya nti omukono gwe tuguyimpowadde, ayita ebitaliiwo ne bibaawo, atuma ekigambo kye ne tuwona. N'agira okuwonyezebwa, n'agira essanyu eppya mu linnya la Mukama waffe Yesu. Omwana wa Katonda omulamu, taata akweyaziza olwakadde kompadde, olwakaseera kompadde, olwa wiiki eno, wiiki ebyamagero. Taata nange mwennyini ayogedde, saagala kubanga muzindaalu, nange nfune koma wano nga mpa obujulizi mu linnya la Mukama waffe Yesu. Nange nangira obujulizi eri ennyumba yange, eri baliraanwa bange abajja okupangisa. Mukama abajjawo nga muli mu nnyumba zammwe, abajjawe mupangisa nga muli mu nnyumba zammwe. Akisobola yabuuza Saala, waliwo ekirema Mukama? Saala yaseka enseko nga Katonda amugambye nti buliba buti nga Saala alera. Saala n'awulira n'aseka n'agamba nze nga maze okukaddiwa, nga sikyabeera nga abakazi we babeera, ndisanyusa baze. Mukama n'akwatibwa ekintu, oba kyali kintu oba yali mwoyo we. N'abuuza Saala, waliwo ekirema Mukama? Bw'olaba Katonda alemeddwa mudduke. Mpulira abantu boogereyo ebigambo, owaffe kino takisobola, oyo yalemwa. Eyatonda nze nzaale asobola okuzaala, kubanga si nze natonda okuzaala. Bw'agamba kulya asobola okulya, kubanga yatonda okulya, akola byonna, kyekimuyisa omuyinza wa byonna. Mu linnya la Mukama waffe Yesu, omukono gwe gukusinkane. Mukyala Munyenyezi ninze bujulizi nga tuli ku Kananirandi, nga gwayogera nti mukono gwa Mukama gwantaasiza, omukono gwa Mukama gwamponyeza mu linnya la Mukama waffe Yesu. Taata ekitiibwa kyonna nkiza gy'oli, essaayi n'emirembe tibituveeko okuva okutuusa emirembe gyonna mu Kristo Yesu Omunnazaaleesi. Teeka emikono gyo mu bbanga, katule essaala ya Mukama waffe Yesu. Tugambe nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo tukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala Mukama bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuwa emmere yaffe ey'olwaleero, otusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe tusonyiwe abatwonoona. Totwala mu kkemebwa, niyo tulokola eri omubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibye emirembe n'emirembe. Obanga obwakabaka n'ekitiibwa n'obuyinza bibye, taata nangira ku buyinza obwo
bwagamba Musa ntiraba nkufudde ntiraba nkufudde Katonda mu maaso g'embeera taata omukazi oyo abadde abonaabona mufuule omusajja oyo abadde talina kapito mufuule nangira akufuule olabe ku mirembe gya Katonda olabe ku kisa kya Katonda olabe obulungi bwa Katonda akuwa oluyimba olujja akujjako ekiyimba ekikadde akwambuleko enziina nga bwe yagamba Yosua malayika n'amutumira Yosua n'amugamba mwambuleko ezeko mumwambaze ebitenkanika nangira ebitenkanika wakati mu nyumba yo ekitiibwa n'ettendo Mukama bikuddire essanyu n'emirembe bibeere eri obulamu bwaffe mu Kristo Yesu Omunazaalesi gamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okwagala kwa Katonda n'okuseecha okw'omutukuvu bibeere naffe ffenna ne baganda baffe bonna emirembe gitaggwaawo amiina lankyawa wano ku Soroti zitambula kinnawadda 6-8 Saturday batugambe tulina abagenyi ku saa 9 teekako Soroti yonna oba TV oba radio owulire beera ne kalaamu musumba akyogedde bulungi owandiike kubanga bajja kuwa endagiro zaabwe abazze okwogera naawe osabe naawe oyogereko nabo mulinyala twebaza omusumba nze bwe nakulira nga sirabanga muntu akukkiriza kumanya bazungu be naye ono mutidde nti wandiika bwe bajja kuwa n'endagiriro oyogere nabo osanga Mukama akikoze obbululwe oyo ayita ebitaano ebibaawo ku Sunday service etandika ku ssaawa 4 okutuusa omwoyo omutukuvu simanyi okutuusa omwoyo omutukuvu totawaana kujja eno ku Soroti gwe tega radio laba TV leka omwoyo omutukuvu akole kubanga atuma ekigambo kye nikituwonya nangidde ne wiiki ejja wiiki ebyamagero wiiki ey'okugulirwa wiiki ey'okutaasibwa mulinnya na Mukama waffe Yesu Mukama abampeera omukisa sigadde Serwadda Kasaayi mulinnya na Mukama waffe Yesu Mukama abakole bulungi